It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics and of course Cloud app eri gamba nti giteke ku simu obenga osobola ofuna amawulire gonna nga wegabeerawo. Essaawa eno tulina olutalo lwa mwana mulenzi Kalifah aganaga ne mutabani wa Bebe Cool gwe tumanyinga Alan Hendrix wabula ng'osobola okumuyita stage name ye ya Pepper Daddy. Yavaakaawo n'akyusa erinnya ng'alaba omuziki olina okukyusaamu ku linnya ng'era taata we yakyusaamuko ku linnya. Entabo yavudde ku mwana mulenzi ono Pepper Daddy Alan Hendrix okulumba Kalifah n'amugamba naye mulenzi gwe ng'oyitiriza nnyo okumanyiira famire yaffe, taata omuyisaamu amaaso nange ompisaamu amaaso, lwaki tosalako? Era ensindikagano yabaddaawo nga nnene nnyo, beekubyekubyemu katonotono wabula simanyi kati bino gye binaggwera. Kalifah yazeeyo mu studio ye n'akola ka video ng'era ayongera okuvuma agamba mwe muli baana b'abagagga, sisuubira nti musango okubeera omwana w'omugagga, taata wo oba maama wo oba abakadde we baba bakola ennyo, wabula Kalifah ye ng'agamba mwe muli baana b'abagagga naye temulina nnyo makulu, ffe bakaana kambaata, ffe tuyimirizaawo industry eno, ffe tukoze buli kimu okulaba ng'ate tulinga mmwe abaana b'abagagga. Simanyi Kalifah kizibu kyalina n'abaana b'abagagga kubeera yalina obuzibu bwe ne epasaawo ng'agamba g'oyimbira eri bagagga nze nnyimbira baavu. Naye nga byonna ndowooza kazannyo ka music industry eno okulaba nga amawulire gababeerako. Tetumanyi how serious this is, naye kyemmanyi ku musajja gwe bayita Bebe Cool osobola okumumanyiira ku kintu ekirala kyonna kasita tokwata ku famire ye. Yavaayo emabegaawo n'agamba bino ebyokuteeka zuwe na mawulire ebyokuteeka mu famire yange awo nja kufa n'omuntu, era kyekyasinga obbawula ne people power president Bobi Wine. Kati simanyi Kalifah azaakola ebintu bingi ebyenjawulo naye emabegako awo tetwabalabanga bakwataganyemukko ne Bebe Cool, naye kati kino simanyi gye kinaggwera, naye nga olutalo lwakatandika katululinde tulabe oba lunaaba lwa muziki lujja kuba lutuyambye. Mwana mulenzi Pepper Daddy ayinza okukuba yawo hiti, naye nga n'ekirala Kalifah ensonga zayogerako zisobola okuba entuufu nti bw'olaba Alan Hendrix n'owulira eddoboozi ly'engeri gy'ayimbamu na buli kimu olabira ddala nga Bebe Cool aba aguzeeyo oluyimba naawe omwana oyo oluyimba mu butuufu asobola okusituka okusingako awo waali. Simanyi lwaki aluddewo okusitula mutabani we. It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics and of course Cloud. Tujja kuba tukuwa amawulire gonna nga bwe gaze. We out.